you guys know that there is more money looking for where to go than the people that are looking for money? Mubadde mukimanyiiko nti ssente nyingi nnyo zinoonya ew'okugenda okusinga ate abantu abazinoonya nga bazinoonya. What is the population of the world? Kambuuze abantu tuli bameka mu nsi yonna? How many billions? About 8 billions. About 8. Tuli obuwumbi nga 8 Do you know that there is one individual that has more than 8 billion? Obadde okimanyi nti eriyo omuntu omu ng'alina ssente zisuka obuwumbi 8 omuntu omu ate nga tuli bantu obuwumbi 8. So there is more money in the world. Kakitegeeza obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bungi nnyo obuli mu More nsi than the people. okusinga omuwendo And gw'abantu. there is somebody that has 0. Ate waliwo n'omuntu Somebody has 0. waliwo n'oli nga talinaawo ng'alina And 0 is not a number. ate nga not si muwendo. Even Jesus said, Ne Yesu agamba he who has, oyo alina more will be given. bajja mwongera ebingi, He who doesn't ate have, n'atalinaako yali even the little n'akatini k'alinawo that he has k'alinga alinawo will be taken away. bajja kamunyakula. Bye byowulira abagagga bali ku ssente eziriwa That's what we hear that rich men are enjoying.